Abooluganda, Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nnyo era aweebwe nnyo ekitiibwa Mukama. Nateera nzize gye muli olwaleero nga neebaza Mukama olw'akaseera kano era nga nkawunga musaayi gwa Yesu mu linnya erya Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Mukama nnyaniriza Omwoyo Omutukuvu kuba wagamba bakulemberwa Omwoyo wa Katonda be baana ba Katonda. Nange nsaba onkulembere ompe ekisa, nsaba oyogere eri abantu bo kubanga wagamba ffe tuli bibya, muffe mwoyimirira era mwoyima okwogera n'abantu bo. Nange nsaba oyogere n'abantu bo era Taata owawe ekisa eky'okumanya n'okutegeera n'okuwulira ate n'okukola mu linnya erya Yesu n'okukyuka. Mukama abampeera omukisa ogw'okukyuka, ogw'okuwulira n'okukola okwagala kwe nga bw'ali omulamu. Weewaawo nateera nyongera obbajjukiza nti Mukama waffe Yesu Kristo ali ku lujja akonkona akomawo. Naye nga mu byonna kyatwagaza bwe butukuvu na butuukirivu. Awatali butuukirivu tewali agenda kulaba ku maaso ga Mukama oba ku bwenyi bwe. Kale na bwe kityo leero twogera ku kigambo ekigamba nti owooluganda yenna gy'oli oba buli mwana wa muntu wansi w'enjuba wano mu mawanga gonna nga bwe twatondebwa, obulamu bwaffe bwonna bugenda kubeera projected oba bugenda kubeera nga bulagibwa ku lutimbe oba ku screen nga bw'olaba TV oba nga bw'olaba firimu, okuva bwe wazaalibwa paka olunaku lw'onaafiirako. Lwaki? Obulamu bwo bw'onaagamba bunaalagibwa butya? Abooluganda, byonna nga Mukama atugamba twegendereze ebikolwa, tukyuse ebikolwa bye tukola, kubanga buli kye tukola wansi w'enjuba bakiraba. Osobola okikweka omwana w'omuntu naye Katonda tolina ky'osobola kumukweka. Ekyo ky'oteekeddwa okumanya omwana w'omuntu yenna. Tewaliwo ky'ogenda kukweka Mukama. Ne bw'oba wakikoledde mu nzikiza, ye Katonda yakulabye. Tewali ky'ogenda kweggana mu maaso ga Katonda. Ne bwe kuba kwonoona kwonna kwonna kwe tukoze paka mu birooto, Mukama atulaba. Ffenna ffenna tuli wansi wa kamera ya Katonda. Tuli wansi wa kamera ya Mukama. Abaana ba Katonda tubeera mu makanisa, ne tubeera mu kugeya, ne tubeera mu kwonoona, naye Mukama abeera atulaba. Ky'ova olaba nga Bakoliisa 2:5 ayogera n'agamba nti kubanga ffenna kitugwanira okulabisibwa ffe ffenna Kristo w'asalira emisango, buli muntu aweebwe bye yakola mu mubiri nga bwe yakola oba birungi oba bibi. Ffenna ffenna tugenda kulabisibwa mu maaso g'entebe ya Katonda nga tulagibwa buli kye tukoze eky'obutali butuukirivu n'ekyobutuukirivu. Kati tulina okwetereza nga bukyali, obutuukirivu bwaffe bubeere bungi, ebibi Mukama waffe Yesu Kristo abitusangule ng'obudde bukyali. Kubanga era ekigambo kye kyogera ne kigamba mu Baluumi 8:27 nti naye akebera emitima amanyi okulowooza kw'omwoyo bwe kuli, kubanga awolereza abatukuvu nga Katonda bw'ayagala. Ne bwe kiba kirowoozo ky'olowooza mu mutima muganda wange kigenda kukusingisisa omusango bwe kiba nga si kya butuukirivu, ogenda kusalibwa omusango. Kyava atugamba nti twekebere ng'obudde bukyali, tulabe oba ddala tuli ba Kristo. Twekebere tukole Katonda by'ayagala. Twekebere tumanye kiki kye tuteekeddwa okubeera nga tuvaako. Bakoliisa 2:13 ayogera n'agamba mwekebere mwekka oba nga muli mu kukkiriza, mwekeme mwekka oba temwetegeera mwekka nga Yesu Kristo ali mu mmwe wabula nga muli abatasiimibwa. Abooluganda, twekebere nga Mukama waffe Yesu Kristo tannatuuka. Tuyina enjogera eyogera mu bulamu bwaffe ekigambo ekigamba nti obanga tukyali bato omuntu yenna osobola okutuula ne bw'oba kati omuntu omukulu. Tugenda ne twogera ekigambo nti enjuba engoberera.
buli we ŋŋenda omwezi guntambulirako kati nga bwe tuba tutambula obudde bw'ekiro. Bannange omwezi ogwo tegukutambulirako butambulizi nti oba gukugoberera, wabula kamera ya Mukama. Enjuba ye kamera ey'emisana, ate omwezi ye kamera ey'ekiro. Tebyaka byasi nti nno kumulisa nsi, wabula kamera za Katonda. Nti ne bw'oba osse mu nnyanja, ne bw'oba olinza abantu beebaka ekintu okikola ekiro, bagenda kukikulaga ku lunaku olw'omusango. Gwe manyi okuva olunaku lwe wazaalibwako n'otonnya ku nsi, obulamu bwo mu ggulu gye buli. Bagenda kuteerako screen olabe byonna nga bw'obikoze, osalibwe omusango nga toyina we weegaanira. Abooluganda, tukyuke nga Mukama waffe Yesu Kristo tannatuuka. Buli kye tulaba Mukama akiraba, buli kye tukola Mukama akiraba. Bangi tubeereyo ne tubeera nga tugeya, tubeera ku bannaffe abafumbo, n'obeera eyo n'obeera ng'olina by'okwese mu ssimu, okwese mukyala wo, omukyala okwese omwami wo, temwagala babirabe, Katonda abiraba. Obwenzi bwe tukolera ebbali w'obufumbo Mukama abulaba. Ebyama bye tukola nga tugenda tuva mu makanisa abantu ne bagenda ne beeraguza Mukama abalaba. Ne mujja ne muwa obujulizi nga Katonda talina kyabakoledde, naye nga mugenze ne mweraguza nga temusobodde kugumiikiriza Mukama. Mukama abalaba. Ebyama bingi bye tukweka ng'abaana b'abantu, naye tubikweka bantu bannaffe, wabula Katonda tewali kye tugenda kumukweka wansi w'enjuba wano. Kubanga byonna bye tukola Mukama abimanyi. Byonna bye tukola Mukama abimanyi. Kyova olaba ayogera n'agamba mu Beebulaniya 4:13 nti so si wali kitonde ekitalabika mu maaso ge, naye ebintu byonna byeruliddwa era bibikkuliddwa mu maaso g'oyo gwe tuleetera ebigambo byaffe. Tewali kikolwa muganda wange kyogenda kukweka Mukama ng'olunaku lw'omusango lutuuse, kuba ddwo teruli wala. Buli kikolwa kye tukola kyeruliddwa mu maaso ga Katonda, kubanga gwe tutwalira ensonga zaffe, bye tulowooza mu mutima ne mu birooto. Mumanye nti abooluganda twonooneramu. Oyinza okwebuuza oyonoona otya? Bannange okwonoona kw'ebirooto kunene nnyo, ne mu birooto twonoona. Bino bye tuloota nti oba omukazi oloosa weegasse n'omusajja biki, kubeera kwonoona mu maaso ga Mukama. Bannange twenenye ng'obudde bukyali. Tukyuke Mukama atusaasize ekisa, kubanga tali wala, ali kumpi okutuuka. Ayogera mu Peetero 2:3 olunnyiriri olw'omwenda. Mukama waffe taluyisa kye yasuubiza ng'abalala bwe balowooza okulwa, naye agumiikiriza gye muli nga tayagala muntu yenna kubula, naye bonna batuuke mu kwenenya. Muwulira Mukama waffe ky'atugamba? Atugumiikiriza alabe nga twenenya, si kubanga aluddewo okujja, si kubanga aluddewo okutuukiriza kye yasuubiza, si kubanga obwakabaka kugamba enkomerero eruddewo okutuuka, wabula atugumiikiriza nga bw'atulabula, nga bw'atukyusa tusobole okukyuka naffe. Naye abantu bangi balemedde mu butali butuukirivu bwabwe, nga balowooza nti Katonda bwe yayogera nti akomawo talidda, nga balowooza nti Yesu Kristo bwe yafa, bwe babagamba nti yagenda mu ggulu alidda okutwala abalonde be, mulowooza talidda. Mukama atugamba nti alidda mu ssaawa omuntu yenna alina gy'otamanyiridde. Tayina muntu gw'agenda kutemyako nti enkya nzija, wabula atulagira leero twetereze, kubanga agenda kujja nga mubbi. Tukyuse ebikolwa byaffe n'ebirowoozo byaffe. Gwe abadde akola ekintu kyonna mu nzikiza ng'olowooza nti nno kikweka muntu, Katonda togenda kukimukweka. Waliwo abaana abalimba bazadde baabwe ku masomero nti maama bansabye kino, maama fiizi kino, n'ogenda n'ozikolamu ebibyo. Mukama akulaba, mwenenye. Abantu bangi tukola ne tulimba bakama baffe, kino kiri, naye Mukama atulaba. Abooluganda twetereze.
buli kikolwa kye tukola kiri mu maaso ga Mukama. Obulamu bwaffe bugenda kulagibwa nga alaba firimu. Bugenda kuteekebwa ku lutimbe. Ogenda kuweera okuwoza okwa buli kigambo kye wafulumya mu kamwako, olwa buli kirowoozo ekifu, olwa buli entambula zo, olwa buli entunula embi gy'otunudde yonna. Onaabuuza ntunudde ntya okwonoona? Ebikwonoonesa ng'otunula bingi, kubanga gano amaaso mulyango gwa Mukama kubanga ayingira mu yeekaalu ye. Bye tuwuliriza bingi ebitaweesa Mukama Katonda waffe kitiibwa. Twetaaga okukyuka ng'obudde bukyali. Mukama bw'ati atuwa ekiseera atusaasire. Bannange tugenda kulagibwa mu maaso ga Mukama. Buli kikolwa kigenda kulabisibwa mu maaso g'entebe y'omusango. Mukama atugamba twenenye. Mukama atugamba tayagala tubule. Mukama ayagala tubeere nga tukyuka tusobole okutuula naye mu bulamu obutaggwaawo. Kati buli muganda wange akola ekigambo eky'obutali butuukirivu, obeera mu kugeya, obeera mu kuvuma, oyombera mu mutima, obina obusungu, byonna byebyo sitaani ebikolwa byafugisa obulamu bwaffe okubanga kubanga atusubye eggulu tugende mu geyeena. Tukyasobola okwegayirira Mukama n'atunaazaako obutali butuukirivu obwo bwonna, kubanga obusungu kikolwa ky'amaanyi nnyo. Ate nga Bayibuli etugamba nti tusunguwale, naye obusungu bwaffe tegulina kuggwako njuba. Enjuba terina kugwa ng'okyasunguwalidde muganda wo. Ne bw'okeera ku makya n'ova leero mu bulamu bw'ensi ng'olina obusungu oba ng'osibye omuntu ku mutima, ne bw'aba yakuttira muntu, Mukama akulagira okusonyiwa. Kuba Bayibuli ekugamba nti bw'otalisonyiwa, naawe Kitaffe ali mu ggulu talikusonyiwa. Mukama talina kibi wansi w'enjuba waneeno kyatasonyiwa. Okuggyako ekikolwa kye yatugamba kimu, ky'eky'okuvvoola Omwoyo Omutukuvu. Bw'ovvoola Omwoyo Omutukuvu toyina agenda kukuwolereza, naye eri muntu munno ogenda kuwolerezebwa singa weenenya. Bantu bangi basuubira nti nno Mukama yagamba nti gwalikwatibwa ekisa, gwalikwatibwa ekisa. Teri agenda kufa osange ekisa ng'omaze okufa. Ekisa kyo kisanga oli mulamu. Mukama akwatibwa ekisa ng'oli mulamu. Mujjukire leero atudde ku ntebe ya kisa, naye kaanaagisituukako olwo atuula ku ntebe ya musango. Ekisa kigenda kuba tekikyaliwo. Abooluganda mbasaba tukyuke. Mukama waffe Yesu akyali ku ntebe y'ekisa. Leero bwe weenenya n'owulira ng'okyali mulamu, weenenya okyuke. Buli w'omanyi w'otateredde tereera. Temufa ku bantu kubalaba, naye buli kikolwa ekibi ky'oba ogenda okukola sooka otunule nga waggulu. Manya nti ali waggulu teyeebaka katabongoota. Maama wo asobola okuba nga takulabye, kitaawo, omwami wo, mukyala wo, abaana bo, naye nga ye Mukama akulabye. Era ng'olunaku luli toyina bw'ogenda kukyegaanira, toyina bw'ogenda kukyegaanira, wabula okutwalibwa mu muliro ng'olaba bw'oti ate ogw'olubeerera. Nsaba mukkirize kibatuule mu mitima nti eggulu gye riri ate ne geyeena ya ddala. Eggulu lya butuukirivu, geyeena ya butali butuukirivu. Tuwenenye tukyuke, kubanga buli kikolwa kigenda kulagibwa mu maaso ga Mukama. Gwe ky'olowooza nti okikwese muganda wo, ky'olowooza nti okikwese mukwano gwo, eggulu ligenda kukiggyayo bw'oteenenya ng'okyali mulamu. Tewali kisa ng'omuntu afudde. Kasita omala okufa efuuka too late. Ebibyo biba biwedde. Waba tewakyaliyo kyakuzza kyonna, wabula oba olina kubeera gy'okoleredde, mu geyeena oba mu ggulu. Mukama abampeera ekisa n'obulungi bwe bubeere nammwe, nga tukyuka ate nga tuleka buli kikolwa eky'obutali butuukirivu mu linnya erya Yesu. Kubanga ku lunaku luli buli ky'okolera mu nzikiza kigenda kulagibwa mu linnya erya Yesu. Weenenye Mukama byonna abisangule, atuuke ng'okyasobola okuba nga ositulibwa okugenda mu ggulu mu linnya erya Yesu. Amiina.